tugende ku chicken yani badde kale chicken yani badde akola ki chicken singachi aliyo mu sugar mami be yani badde ba sugar mami be ne chicken yekolera ebintu bye ate munnange ne bamuyita ne bamuwa obulango n'akola n'afuna essente yakyusa obulamu Phoebe katika tuogere ku Uganda kubanga mu Uganda mwe muli omuntu gwolabanga singa teyali TikTok wallahi yali badde akola mulimu ki era yali badde ali luddawa okitegeera olwo abantu boolaba n'ogamba oyo kati singa teyali TikTok eno yali baddewa kati ngera ku example yange ntandikira omuyimbi Alien Skin Alien Skin singa teyali TikTok singa teyali amumanyi music yo yali bonye nnyo naye bani mutegedde naye nga sike bwangu bwakati ngabo ba Alien Skin music waabwe bali bonye nnyo naye ku radio nti Uganda tulinawo engombo ya Bobogamu music ngenda kubuuza ekibuuzo TV ki ne radio ki yali kuba oluyimba lwe bayita Nkudi wallahi kale bwe mba kwogera yes ezandi mukubye tugeze TV nga eyo e breaking the through ebata abatandika nga bakagiteekawo tuwaliwo TV Uganda bagitanga digida ngekuba music wabapkaming eno yote payo kuba kubiya yo nga bolaba Galaxy kitegeeze Nkudi tebali gikubiye nkugamba ebigambo bino wammanga tiri asobola kuba ku TV mu Nyongo kituufu ne TikTok yose no chimalayo no tachikoma mukubo ante lwaki nchikoma mukubo nze nakiyemba nange nakinchuulira bwete omuntu nzolowozesa abantu obula nti olowooza okugamba omusajja njoga oyo mudde teri ali kubera luyimba lwa KDD kiro baali sumadde okuba ku radio ba TV nogende ku KDD musajja wange kitegeeza nti TikTok eno eyambye abantu abaana bangi bakididi Alien Skin baliri puzzle ba gravity okitegeera wadde si muyimbi si comedian eyambye kati ba Sefuko Dr. Sefuko kati ngojeko TikTok Dr. Sefuko ayinza kukola ki yali baddewa tugende ku chicken yali badde kale chicken yali badde akola ki chicken singachi aliyo mu sugar mami be yali badde ba sugar mami be ne chicken yekolera ebintu bye ate munnange ne bamuyita ne bamuwa obulango n'akola n'afuna essente yakyusa obulamu Phoebe yali wano Dubai oba yali mu Saudi Arabia ng'akola mu kiyumba ng'akola ne Mr. Bisa TikTok yamuwa bw'atuuka Uganda kati presenter mulamba ndowooza Phoebe obudde buno yandibadde akyanonya kiyumba ndoza kisinga ku kyalimu era lwalivudde Saudi n'agende omwani Jordan n'atagala bw'ati mpaka obanga sina kindi anonya mulimu gwebweru kubanga wandiise Eve Out okitegeera bakiyita yali noonyeza Eve Out ajje Dubai ye yagale ni yaddayo Uganda olw'okuba TikTok yali yamuyima gamba baamuyita ngamuwa chance nga balaba ayina ekitone akine ekitone nkibaagala nga asobola kijjayo twabamu TikTok wekyusizza obulamu you talked about Mickey sajja we waffe wali mu Kiganda Mickey nalowoozaamu nga Mickey obudde buno gye yandibadde singa si TikTok naye nga tulaba obulamu bwebukyusa ate ekyamaanyi nti musajja yenyumiza mbulamu bwe kati naye nga TikTok bw'otuuka ewaabwe Mickey obudde buno ndowooza yandibadde ndowooza agezaako enjejiratera nnyo okubeera nga nnyo mu bayimbi eri mu makindi omwo abayimbi bangi yandibadde ndowooza agezaako kati ng'agezaako kugegenya kuyimba yalibakwatira akyali eyo oba nga bakwatira nsawo mu video shoot okitegedde so olabe Tomuddi banayita Omuddi buli sologa talina byayimba singa Tomuddi teyali TikTok n'ebyo byomugamba ne gundi teyandimufunye ona mukyala wo Agatha singa tebayemanyi tugende kuno omukazi musajja ani ono Anko Chumi weebuze yalibadde akola ki Kabaata tudde Kabaata yali yamula ng'ensi yamulema yali yamulema ng'ensi yamulema Kabaata naye omulaba yaggulawo system akola live every day ate ng'emukolera okimanyi ne waba takoze takola ate akola ki takola ayinza obanga akolera wa Kabaata emirimu mingi limirimo ki tomuwaalira takola Kabaata chicken yali takola akola mulimu ki yali takola bwe teguwa mulimu guba kwebuzaabuza sugar mami bali mulimu oba mufumbo mujasi bakuwa mmere waliwo wano omulenzi gwemanyi wano ali wano Dubai omulenzi awo akola live n'omulimu yaguvudde kada Uganda
akola live abaye ne bamuwa emitwalo 7 kakadde ne bamuwa nga yazimbamu n'ennyumba kuvuddeko badde group ndajenjukidde bano beyita baani amuli basibitoka group yaabwe bano sibitoka bano bagundi group yaabwe bano omuli ono Land Road group yaabwe nayo bagiyita nze sigimanyi yo group obulambala wabulabe kubi balina group yaabwe naye nga oli bulala koze bakola tuli bulala concert naye nga nabalamu gye bandibadde bakati ngoyo musajja wange oyo Land Road ensi yali ya mulema ndabalanga bandibadde bagenda banoonya ndowooza mu concert bayinza okuperformingako omutuweemu bakole ki ati balimu olukomedi kati nga ndabira ddala nga nkuba akafaananyi nga bandibadde baddukiranga amoti oyo banoonya gurupu zino ezikuteza bakomedian mutuwe chance ninga kati bekolera ekintu kyaiti basobola n'okuyimira ne beetegekera concert ne bafuna ate abantu ne bakola akasente kaabwe ne bafuna essente obulamu ne butambula gundi Ghetto Kids triplets TikTok emikisa gisize gye bazzeeko okufuna omukisa waliwo omukale omukisa gwe baafuna awo gwabagulireko neera gwayita ku TikTok like video ze bapostinga ne zirabisa abalala ababawa chances zibongera okutambula nti bagenda mu France awo bayita bagwo omukisa gwe babakulira ekkubo ne bakwata video awo ne bambape baani video ne butambula era bwayita ku TikTok okwo abaddamu ababalaba awo mu mwava ababawa business ezaddako awo kali b'amaanyi tenge international yandibadde akola ki musajja wange yandibadde muzingi sigakaliyo kasoma bambi kanoonya ssente ne muzitatako talina zikakyanonda skulapu bwekakuba busama bwa acrobatics sikalina ndowooza ekirooto ky'okubanga okwegatta ku gurupu ezimu ez'abazinyi bazisama ezo naye ng'olaba kati tengetenge akifunyemu asoma kirasi gyalimu obudde bwe bambi